ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول بنا مثل الله سبحانه وتعالى رب العز وجل من مثل أداء وقلوا إلى مرموم هذا الممكن يقول الله سبحانه وتعالى أتكلم نبي غير بينجاولو بلا أي مقابل لا تقول وجه الرسول ربنا عز وجل أتكلم نبي غير بيجي وكمل وكمل ليه تقول وجه الرسول شارع شيء لنتمكن من عبادته لنتمكن من إفراده لنحقق السبب الذي من أجله خلقنا عز وجل. tusobora ensonga eyatutondesa tusobora kutuukiriza ensonga lwaki yatutonda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. tusobora kutuukiriza ensonga lwaki yatutonda n'ensonga si ndala. Allah agimuja mu suratul Zariyat nagati wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, sitondanga majini n'abantu okugjako ensonga eryemu kusinza. kikyatutondesa kitekusakutulira awo tugenda kuddawo kuba we tugenda okutambulira. abooluganda barakallahu fikum jazakumullahu khairan. ashhadu an la ilaha illa allah, nkakasa mutima gwange nenjaluza n'olulimi lwange tewali kisinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, era bwentyo nenkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange ti mazima ddala muhammad mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. abooluganda usi nafsi wa iyyakum taqwallah, nalina omwoyo gwange nejja mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. okutya Allah subhanahu wa ta'ala yemu ku nsonga lwaki twajja ku dunia nabino gituukiriza abadde ba Allah subhanahu wa ta'ala. ate nga egenda kuva mu repercussions, egenda kuva mu results ennungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. mbadde nsaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tuwulirize tuteeke mu nkola buli kiseera tubeere nga kugamba tugijjukira ensonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. naam, ensonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli kiseera tubeere nga twerivayizinga tuyimiridde tutya ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala. wabarakallah babuluganda inna sababa alladhi min ajlihi khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga lwaki owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda ibadatu si nsonga ndala kumusinza wahdahu azza wa jalla yekka nga tetumugattako kirala. ifraduhu tabaraka wa ta'ala, okumwawula okumutongoza wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, hadha huwa sabab alladhi min ajlihi khalaqana rabbu azza wa jalla. yensonga lwaki omulezi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda. qala ta'ala, yagamba omugulumivu owa waggulu wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. atonda majinni n'abantu okujjako nabitonda kunsinza, okujjako nabitonda kunjawula, okujjako nabitonda kusinza nze nzekka nga tebingattako kirala kyonna. bw'otuuka mu duniya n'okola ebirala naam oba weeyisizza bubi oba tutegedde oba weerabidde ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yakutonda nakuteeka mu owaluganda bw'otuuka ku duniya ate n'osinza Allah tabaraka wa ta'ala ate n'omusinzizaako ebirala n'otamutongoza n'otamwawula oba weerabidde ensonga lwaki owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakutonda. oba tomanyi nsonga lwaki owekitiibwa Allah azza wa jalla yakutonda. Allah yakutonda nateeka mu duniya wano tumwawule tumusinze nga yekka gwe tusinza nga tetumugattako kirala kyonna. nga tetumugattako kirala kyonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. okusinza kyeki? okusinza kyeki? kiraja al-ibada ekirimu okusinza ismun jami'un, linnya eribuna, it's a general term, it's a general name, linnya erikuŋŋaanya
gazi likuŋŋaanya likulli ma yuhibbuhu llah buli kyonna allah kyayagala wayardahu era n'abanga yakisiima min al aqwali kiyinza okuba kigambo wal afaali kiyinza okuba nga kikolwa azahira kiyinza okuba nga kyeyolese walbatina kiyinza okuba nga kyekwese ekikulu kya byonna allah akyagala era akisiima khalas nga kiyingira mu ttaamu yaki ya ibada bal Allah tabaraka wa taala law ta'ammalna hadha at-ta'rifa jayyidan singa twetegereza definition yeyo bulungi wajadna au najid tusanga anna al-ibada nti mazima ddala ekiyitibwa okusinza tanqasimu ila thalathati aqsam kiteekulwamu emiteeko esatu ekiyitibwa okusinza bwe twetegereza taarifu eno kitegeeza ntubeera na 3 types of ibada ebeera eteekulwamu emiteeko esatu tusobola okusanga al ibadatu lqawliya ibada ey'ebigambo nga twogera bwogezi bigambo netusanga al ibadatu lfiiliya albadaniya netusanga ibada nga yabikolwa emikono ebigere naki tukosa biyungo byaffe netusanga ibada nga tugamba ibadatun qalbiya nga ibada ya mutima ebyo tubijja mu taarifu muli mwetusanga nti ekitegeeza ekiyitibwa ibada kiteekulwamu emiteeko esatu al ibadatu lqalbiya ibada ey'omutima hate worship al ibadatu lfiiliya actual worship ibada yaki eyebikolwa والعبادة الفعلية عبادة يبكروا والعبادة القولية والعبادة القولية عبادة يبكامبو فعلى سبيل المثال وتقامات تلتاب يأكل بلكو nga tutandise ne ibada eyebikolwa oba ibada ezebikolwa mithlu ssala nabula okusala okola webikolwa nga buli omu akulaba akola ki asaala ne bw'otaabuuliddeko n'atakuli kumpi akulengeredde eri akulaba nti osaala assujud etegerekeka mulimu kulabika ate gwe ogukola n'ebiyungo byo alhajju attawaafu arrukuu ziyaratu lquburi okiwulidde bulungi n'ebirala ibadat qawliya ibada za bigambo ibadati fiiliya ibada za bikolwa tukola bikole tukola bikole bikolwa nga Allah abyagala era ng'akola ki ng'abisiima nga Allah abyagala era ng'abisiima bwe tugenda ku muteeko omulala tusanga al ibadatu lqawliya ibada ey'ebigambo mithil ekyokulabirako qiraatu lquran okusoma quran ey'ekitiibwa azikir okutendereza Allah subhanahu wa taala bijamii anwaihi ezogenda emanju ezokufuluma emanju ezokuyingira mu masjid ezokufuluma masjidi ezokuyingira eka okufuluma eka azkar assabahi walmasa azkar qabla annawm ebyogerwa bada annawm oluvannyuma lw'okwebaka ebyogerwa ng'ogenda okwebaka okiwulidde bulungi ebyo tusanga azkar halumma jarra azkar nga mpitirivu zonna ebyo bigambo bye tuba twogera Allah abyagala era abisiima biyingidde mutaamu yani mutaamu ya ibada. Another example, ad-du'a, okusaba, supplication. Omuntu buli wasaba ngasaba Allah tabaraka wa taala akozesa bigambo ebigambo byayogera owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abyagala era abisiima nolwekyo okusaba duwa ibada kusinza Allah subhanahu wa taala
نعم لا الله يتوغامبا انت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عباده وما كان كما صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ekitibwa kusaba okusinza mwenyewe okiwulira bulungi kwe kusinza kwennyini oba kusinziza ddala ekitibwa okusaba نعم من العبادات القولية كذلك نمو عبادة ثابتة ميرا إفشاء السلام اقتول السلام اقتول السلام اقساسا السلام ومبقى كويتوكم بلسا ناغمت أفشوا السلام بينكم متول السلام مساسا السلام وكتيوا مويه نرجو اقتول السلام منغريبون رد السلام نقدم السلام من العبادات القولية زيزمكو عبادة زيبي جامبو الاستغفار وبسبب الله سبحانه وتعالى كسنيوا وبسبب الله عز وجل كسنيوا قراءة القرآن التوبة وبسبب القرآن يشتيوا وكوين جمع صدى الله وقال التوبة نبي ربين جنيو ريتلفو من العبادات القولية mu ibada nga za bigambo kasa ekigambo kyonna kiyingira mu kubeera nti Allah tabaraka wa taala akyagala era akisiima kiraga kiyingidde mu kusinza wakadhalik era mu ngeri yemu ne wabeerawo al ibadatu al qalbiyya ibada ez'omutima nga zo tuzikolera mu mutima oba ibada za mu mutima kyekiri al-zahira ezeyolese wal-batina nezekwese zezo ibadat qalbiyya okusinzanga kwa mutima for example al-ikhlasu okola omulimu ng'okukola kuwa Allah subhanahu wa ta'ala an-niyya determination ng'ogenda okukola omulimu gwonna ogwa ibada oba ogw'obusiraamu eyo ibada nayo separately an-niyya naam determination obumalirivu oba okumalirira ibada okiwulidde eyeetongodde min al-ibadat al-qalbiyya kadhalik at-tawakkulu okwesigamira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakita quwwatu al-i'timadi ala Allah subhanahu wa ta'ala obuyitirivu bw'okwesigamira ew'omulezi owekitiibwa al-qawiyyu al-matin ow'amaanyi omuyitirivu mu maanyi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza nti eyo nayo ibada al-khashya okutya al-khawf okutya al-ragbatu okugamba okusuubira al-raja okusuubira ebyo bisembereka n'amakulu nam min al-ibadat al-qawliya al-mahabba okwagala nga batugenda okulaba ku arkan al-ibada empati zaki za ibada ebyo byonna ebigambo ebibeera mu mutima muli munda oba bikolwa nga byo bikolebwa mu mutima munda okiwulidde nga bikolebwa mu mutima munda min al-ibadat al-qalbiyya ze ibada eziyitibwa ez'omutima hate ibada eziyitibwa ez'omutima singa Allah subhanahu wa ta'ala aba akyagala era ng'akisiima kiyitibwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala idhan ekitibwa ibada ismun linnya jami'un erikuŋŋaanya likulli ma yuhibbuhu Allah buli kyonna Allah kyayagala wa yardahu era ng'akisiima من الأقوال كيزو فاتيغامو الأفعال كيزو فاتيكوا الظاهرة كيزو فانا كيو لسي ولماتنا والباطنة كيزو فانا كيو كويسي ناتشينا بكاكو كسا الله وانا أشاغالي ناغا تسيما كيزو فاكسيزا أبو لغانا نكتجاز أمثلة العبادة إذ يقول لكم يوكسيزا كثيرة بنتلقوا كفا تويزا بمرايك ebyokulabirako ebyokusinza biyitirivu okufa mu byo mwemuli okusinza okw'omutima mu byo mwemuli okusinza okw'ebikolwa mu byo mwemuli okusinza okw'ebigambo bali ba Allah tabaraka wa ta'ala jami'u hadhihi al-amthila ebyokulabirako ebyo byonna jami'u hadhihi al-ibadat ibada ezo zonna sawa'un qalbiyya
kyekibuza mu mutima aw fi'liya oba zabikolwa aw qawliya oba zabigambo yajibu an tasrifaha lirabbi wahdahu azza wa jalla oteekwa zikolera oteekwa zisaavinga owekitiibwa allah tabaraka wataala yekka omulezi w'ebitonde lord ayitibwa lord fi'lan so si abapaatiikibwako ekya lord abadan wabula ayitibwa lord haqqan omulezi gwe bayita rabbul alamina omulezi w'ebitonde byonna gwoteekeddwa okukolera ibaada ezo faman sarafa shay'an minha ligayri llah omuntu yenna akolera ekintu kyonna mwebyo byetulabye nti biyitibwa ibaada n'akikolera ekitali allah tabaraka wataala faqad ashraka abagasse kuwa ekitiibwa allah subhanahu wataala waman ashraka ate omuntu yenna agatta ku allah subhanahu wataala faqad kafara aba akafuwadde ng'obusiraamu abuvuddemu barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم اذا عباده zonna baddu ba allah subhanahu wa ta'ala zitulabiye omulyezo omutima omulyezo ebigambo omulyezo ebikolwa ekikulu kya byonna kasita kibeera nga kiyitibwa ibaada kasita kibeera nga kiyitibwa ibaada oteekwa kikolera allah yekka subhanahu wa ta'ala toteekeddwa kikolera kitonde kirala abadan era kyekyakutondesa okikolera ekitonde okafuwale oyingire jahannam okikolere allah subhanahu wa ta'ala yekka obeere mukkiriza nnyo muwahid oyingire ejjala ya allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum naam wakathara allah min amthali idhan abooluganda ekiyitibwa ibaada kirina empagi ssatu ekiyitibwa ibaada kirina empagi ssatu empagi number 1 arrukunu lawwal lilibada empagi esooka eya ibaada empagi esooka eya ibaada eyitibwa etya almahabbatu okwagala walmuradu bilmahabba huna nekitibwa oba ekigenderwa mukiyitibwa mahabba love okwagala okwo love ki oba kwagala ki ekigenderwamu mahabbatu lubudiya okwagala okw'obuddu okwagala okw'obuddu allati محبة العبودية المستلزمة للتذلل والخضوع والطاعة okwagala okw'obuddu okuleetera okwekkakkanya okwetowaza n'okugonda kyekigenderwamu mu mahabba wano ng'empagi esooka okwagala ibaada gy'ogenda okukola eteekeddwa oteeka okuba ng'olina kitibwa almahabba mukola ibaada eyo mahabba ki okubeera nti gwe yufiiri nam mulyo owulira nti oli muddu era nga n'obuddu obwo bugenda kuleetera atadallul okwekkakkanya walkhuduu n'okwetowaza wattaa'a n'okugonda amaama rabbika azza wa jalla ng'oli mu kulusiiza n'abasinzirira lire bugati bubakola balina ebyebi bibaamu atadallulu walkhuduu wattaa'a obasanga akukabirijja akabumbe akasaba yenna yenna mwetowaze akatya akagondera yeewombese mu maaso gaako oba akafaananyi oba akantu konna akalala nte oba ki kyonna kufurun bukafu gwe omwisiraamu ng'oyagala okubeera omwisiraamu na omutuufu mu maaso ga allah ekyo olina kikolera ani allah subhanahu wa ta'ala kuba kyekiyitibwa okusinza lughatan mu kiyitibwa olulimi العبادة لغة التذلل والخضوع والطاعة نوعا محبة قالوا كذا كوكوا وين يجسكوا اعتنا محبة قاشي قابدوا إن بدأ يوكبري يريوا إن بدأ يوكبري الخوف أكتيا إن بدأ يوكبري الخوف أكتيا ما المراد بالخوف هنا؟ إيش بيقولوا مكتيا تشيوانو أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى ومدوى في سنة مرزوي الله عز وجل ويترك ما نهاه نارك أن يؤمر يمزيزاك خوفا من عقابه
وحذرا من ناره نبدك مسينه alimukwewala alimukutya bibonerezo bya Allah alimukuduka alimukwekeka muliro gwa Allah naam kati yasoba lwaki ateeka mu ngola Allah byayagala alimukubonereza mutekedwa kuba so sikuja kusala juma tumanyira kigendererwa lwaki osala ejjuma eyo mpaji za ibada oli wano ng'otya ebibonerezo bya Allah ng'otya omuliro gwa Allah oli bukolera jana ya Allah subhanahu wa ta'ala uti butekeddwa okufaanana naam Allah tabarak wa ta'ala rabbi yabogera kuna kati yakhafuna rabbahum min fawqihim bati omulesi waabwe aliyitawa abali waggulu empaji eyokusatu arrajau okusuubira arrajau okusuubira mal muradu birraja nam ekigendwa mu kusuubira kyekiriwa an yabuda alabdu rabbahu tabaraka wa taala yemudde okusinza omulezi we owekitiibwa Allah azza wa jalla rajaan au tamaan ng'aluubirira agenderera empeera za Allah subhanahu wa ta'ala agenderera ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala janoonya naam an ya'buda al-'abd rabbahu tabaraka wa ta'ala ala nurin min Allah omuntu okusinza omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala ng'alina obujulizi n'omumuli bwamusinzizaako okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala wadhalika min kitabihi au min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ng'alina obujulizi okuva mu Quran oba okuva mu hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki asinza omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala rajaan au tamaan au raghbatan ng'ayagala thawaba Allah embeera z'omulezi we owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga amanyizi bw'anaateeka mu nkola ebyo Allah byayagala ng'amuwaamu empeera ng'amuwaamu ejjana kyekikuleese mu jjuma atakirina bwekityo toli mu kusiiriza era ejjuma tegenda kubeera ntuufu zino mpaji ate empaji kasiteve ku muzimbo gubeerawo n'olwekyo ez'essatu z'empaji za ibaada eziteekeddwa okubeerawo almahabbatu alkhawfu warraja tubeere nabyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum وكثر الله من أمثالكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين عن كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tuli ku nsonga eyatutondesa netulekisa kutulia ebigambo ebyo bigamba bitya inna sababa alladhi min ajlihi khalaqana Allahu tabaraka wa ta'ala huwa ibadatuhu azza wa jalla wahdahu la sharika lahu. Ensonga eyatutondesa netulekisa ku dunia kuno kiki kumusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza yekka nga tumwawula tetumugattako kintu kyonna. Barakallahu fikum. Yensonga gyetuliko gyetutematema tulabye taarifu ibada kitegeeza ki netulaba anwau ibada emiteeko gya ibada esatu okiwulidde bulungi. netulaba arkanu ibada empaji zaki empaji za ibada. kakati mbadde njagala tulabe ku shurutu ibada ejuma yaffe shurutu ibada obukwakulizo bwa ibada abooluganda mu ngeri y'emu obukwakulizo bwa ibada nabwo buli busatu. obukwakulizo bwa ibada nabwo buli busatu. Number 1 sidiqul azima okubeera nti okola ibada gyokola sidiqul azima kitegeeza kwegamba mu Luganda direct translation obujjumbize. sidiqul azima naam mukunnyonnyola kitegeeza ki? sidiqul azima mukunnyonnyola kitegeeza ki? kwegamba badlul juhd okuteekamu obujjumbize
في امتثال أمر الله أو أوامر الله ونواهيه مكتاك منقل بيجلو يا الله سبحانه وتعالى نوكوز إذاكو إليو الله سبحانه وتعالى في امتثال أوامر الله وترك نواهيه أكتاك مجنب سناماني مكتاك منقل الله بيجلو جدا نوكوز إذاكو الله بيجلو إذاكو وترك التكاسلي نوكولeka y'obulagajjavu n'okuleka y'obugayaavu laziness okubeerawo tolina maanyi almalal okiwulidde bulungi all the time okiwulidde nsaba allah tutaase si embeera omusiraamu gye yandibadde nayo buli kiseera mwaka ku mwaka malal mwaka ku mwaka okay qad yatihi almalal asobola okujja ekiseera ng'awulira talina bulungi nashaafu talina bulungi enough naye bada almudda oluvannyuma lw'akaseera ate n'abeera nashif n'abeera akitiivu bulungi nnyo kubanga omubaka yagamba nti walakin ya hanvala wabula munnange hanvala saatan wa saawa kuki kusaawa amakulu nti ojja n'obeera akitiivu nnyo waliwo wobeera nga kale yemumalal akatonotono ate naddamu n'ojjaka otoli so si kubeera buli kiseera gwobeeri munankane mugaffalin otuli bakusaala otulira buli abagayaavu la nam sidiku lazima okubeera nti oteekamu obujjumbize muki mukutya allah mukugondera allah mukuteeka mukola allah subhanahu wa ta'ala byakulekera byakulagira n'oteekamu amaanyi ashartu thani akakugulizaako okubiri ikhlasu niya okubeera nti ekintu kyokola okikola kuwa allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki ikhlasu niya al'amalu lillah in simple terms العمل لله وكل مهم وكل قوان هو الله سبحانه وتعالى لا رياء لا سمعة لا طلبا للجاه وشرنا بلوج كتابة تولينا ويكند وبدلا ووراني الله سبحانه ومهم وقولي purified well purified مسنجة جبرونج وكل قوان إخلاص النية وكل من مقرأ الله الله سيتقام وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الله سيتقام فاعبد الله مخلصا له دين وشو الجبروج مؤايات الفكر كنيا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا أحدا إخلاص النية وكل من وقرأ الله أفكر كوكسة موافقة الشرع أو كبر الشريعة أو كبر الشريعة أو من نبوة الشريعة أما كرو بجي ومجتمع شاء الله سبحانه وتعالى لما حديث لهم محمد صلى الله عليه وسلم بوكرا abantu bonna bwe bakola we batyo nam omuntu bw'agamba nti ye abantu bonna babato bafaanana kakati bano abagenda okuteega ekiro kyabiri mu omusanvu nga bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ulija fi hadhihi llayla yasiturwa mu kiro ekyo we yatwalibwa ku mi'raj era ne bakikuza ne bakicyanca ne bakola batya ebyo babijjawa mu Qur'ani mwebiri mu hadiisi z'omubaka mwebiri tetulina bujulizi bwonna obulaga nti tarehe 17 rajab enaku z'omwezi olw'ekiro ekyabiri mu omusanvu rajab nabbi bwe yatwalibwa ekyo kifugwe fukkulo ate ng'olese n'ekyo nendiwe tugamba nti law sallamna jadalan suppose it is correct linafrid suppose it is correct kale katugambe nti kituufu muwafaqatu shar'i okukwatagana ne sharia okijjawa ojulizi bujjawa nabbi bwatu yakola olwokubawo yasiga bwatu yakola yakoza na basahaba bwe bakola nga tewali bujulizi nolwekyo nanga nvoid gasiya sula kasasiro
maulidi muwafaqatu shari maulidi yaliddawa musila mu Qur'an yaliddawa mu hadith yaliddawa naam tarakaini tahariri duwa makumi anashikudura nsingo biliddawa mushariya kugena mu Ramadan abaddu basali zisuka mu 11 omutese buliddawa mu Qur'an oba mu hadith wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة كريم ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف به الدواء مقيم ويبكي موافقة الشرع akaradi ko kwatano huwa na muwotendereza nnyo Allah tabarak wa taala kati baka modify nze omayitu mu global world na developments zininga developments ne mubijai era developments zinazo jefiri katikanga kakengere kalinganga kakasawo jira mu kisiboti ne bobera tatonodde yero bonyumya no tulako boti ntuse mwemeka kinana mwetano ntuse mwemeka ndi mu 10 bwe jira boti naye ngolusi jonna tokisigwe no jogedde akaradi konna mu miteko jako obaka no kotimba munanka neketwako kokosapule obaka nakakengere walwa kalinganga kakengere wekati bahaji batera nnyo kujja negasi yangoye abatamanyiddi nabagenze Makka bwasanga ebintu ebyo nga yagula yola ngaleta mujje tubatwale tujja kubalabula mujamwira tudda wasala pia hijja numura biidhnillah tujja kubalaga ekyo mugaso ne kitali kyaki kya mugaso ofisi nzikule mujje biidhnillah atobudde buweddeko muwafaqatu shar'i esharia hija jogendo kola eteko kwata na sharia alikali ziteko kwata na sharia otsara kuteko kwata na sharia kusira kuteko kwata na sharia emiya jogendo kwata na waitu saumu gadi na ana yino natugendo kusiba obijawa mukurani mwebiri mu hadith mwebiri sura kasasiro gasia emiya jogendo kuleta wagendo kusara na waitu uswali farada dhalta salata na si mustakbira ma'muma lillahi tabaraka obijawa Sheikh Uthaymeen yatunyumiza rumu mu kitabo ki nabado musajja yadda bwatu na rombo jabwa mu masjid na olwo munali wali amulira bagenda kusala na waitu uswali dhuhra salatu ma'muma mustakbira wara al-imam washulida ulunji yali Allah namga wayilinda ko ono munne we amugamba atishishi munnange njati wera bidena kuzo mwezi ne sawa nabyo byonna bikola ki bitekere muddala atuallimuna Allah bidinikum Allah gomanyisa tamanyibiri bifuba eniya mahalluha alqalb okifata niya mutima watalaffuzu biha bid'atun okujatula owosudde atengo okuzuula nabbi yakwogerako n'agamba nti wa sharral umuri ekitibwa ebintu ebisingira ddala obubi muhdathatuha byebisule mu ddiini kulira ku nkola ya sharia eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa ezo zempaji satu amini bwe bukwakulizo busatu obwa ibada waliwo bukwakulizo buli mu kesi jazmaka enjukuta z'omukaaga ebisibye niko wabula buno bukwakulizo busatu buno wegendereze nnyo Sheikh Uthaymeen yabuleeta n'aletako adilla n'annyonnyola rahimahullahu ta'ala wakiwulidde bulungi nolwekyo barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum ibada ngazi ebiko ebintu bingi byetosobola kumalayo ujjumiimu naye olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala katukumaako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweeremu baraka mu ebyo tuwulidde abitugase nabyo اللهم صل وسلم على من كان بالهدى والحق بظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم